Mugakulembedde nkyaleero abaagala tiketi bafuukidde gavumenti ekizibu ate abajaasi abaasibuka empisa bakukangavvulwa. Ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kikizudde nti abakulembeze abawaggulu abeegwanyiza okufuna tiketi y'ekibiina okusingira ddala ba St. Bas District, abaka ba Paalamenti n'ebifo ebirala eby'enkiso mu kibiina kya NRM be bakajiiko nattabula abasinze okudobonkanya okulonda okw'okusunsulamu abakulembeze b'ekibiina ekyo wansi mu gavumenti ez'ebitundu. NRM olunaku lw'eggulo yakomekkereza okulonda abakulembeze baayo ku magombolola wabula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo akalulu tekaawedde mirembe nga ne mu bitundu ebimu amasasi gaavuze. Wano mu ggombolola y'e Lubaga amasasi gaavuze era okulonda tekwawedde mirembe wabula gye byaggweredde nga Jamiru Kabuga awangudde Haji Abdallah Kitata eyali wa bodaboda 2010 ku bwa ssentebe bwa NRM mu Lubaga. Makindye naye wabaddeyo dduka naye gye byaggweredde nga Tamale Musoka awangudde obwa ssentebe ate Masajja Division Municipal ya Makindye Ssaabagabo Mpoza Twaha yawangudde obwa ssentebe Atukunda Janet Muwandiisi Ssemaganda Paul Muwanika mu birubalagadde w'amawulire ne Wamala Sunday. Essemba bulenga bulijjo byaggweredde mu kwata era mu bitundu ebimu okulonda kwayiise. Akulira ebyokulonda mu bitundu bya Buganda Ambassador Retired Major James Kinobe mu kwogerako ne Kyabbasa enkyaleero akinoganyiza nti mu bitundu okulonda gye kutaawedde emirembe kwakuddibwamu leero wabula omusango agutadde ku banene abamu abeegwanyiza tiketi y'ekibiina nti bebavuddeko kalunsambulira. Mu bivudde mu kulonda kitulaga nti obutakkaanya bwasinze okuvaako ebizibu abatalonze bwavudde ku bawagizi ba NRM ab'enjawulo abateekateeka okwesimbawo mu bumyufu obujja nga buli omu ayagala alage amaanyi ge mu kakiiko nga bw'ayimiridde kati ekyavuddemu olusi mu bitundu ebimu obutakkaanya obutonotono mu bitundu ebirala kyabadde ku mbeera ya budde kuba enkuba erina bwe yatonnye mu bitundu ebimu n'eremesa abantu okugenda mu maaso naye nga mu kutwalira wamu ebitundu byonna ebitaasobodde kulonda birina okumaliriza okulonda kwabyo olwaleero. We twasinze okufuna obuzibu obunene nnyo era olaba okusika omugwa okwasusi twavudde mu bavuganya abasuubira okuvuganya mu bumyufu obw'enjawulo oba ku magombolola oba ku abatunudde okulonda kuno kwandibadde ku bukiiko bwaffe nga okulonda kwa ani asinzaako obuwagizi mu bantu baffe. Wabula omubaka wa Paalamenti akiikira Lwemiyaga Theodore Ssekikubo nga kye kimu ku bitundu ebisinze okubaamu kwata mu kulonda kuno agambye nti akakiiko keekwasa bwekwasa kuba ekituufu kakimanyi nti waliwo bannantagambwako abaagala okwefuula abanene okusinga n'ekibiina nti be bavuddeko emberebezi. Akakiiko k'ebyokulonda ka NRM bwe kajja bwe katyo kaba kakubidde wamu naye abakwatibwako okutaataaganya bamanyiddwa kati baleme kukwatira wamu bateeke olunwe ani alina obuvunaanyizibwa oba ani azzizza omusango okusinga ffenna okutukwatira awamu ng'ate abakola abali emabega w'enteekateeka y'okugootaanya bwe bali bamanyiddwa. Naye kakati embeera eri bweti bwadde ne ligambwako nnyini lyo pulezidenti ate ekyamaani wa NRM ye pulezidenti Commander in Chief lwaki amajeege gajjako abantu eddembe lyabwe ate nga amajege gandibadde gaziyamba omuntu wa bulijjo okufuna emirembe neerondera naye ne gabeerawo mu kutulugunya mu kuba abantu ekyo kyendowooza nti no bwe bunafu bwe buli. Kinajjukirwa nti Theodore Ssekikubo batunka bagugulana ne munnamagye agannyuka General Shande ayagala okumusuuza tiketi ya NRM mu kifo ky'omubaka wa Paalamenti ow'ekitundu ekyo eky'Erwemiyaga. Maama Nnaabagereka Sylvia Nagginda akunze abakyala mu Buganda okuwagira emirimu egikolebwa bakyala bannaabwe lwe banaasituka mu byenfuna. Nnaabagereka yasinzidde mu ttabamiruka w'abakyala mu Buganda ow'omulundi ogw'omwenda omwaka 2025 eyabadde ku mulamwa ogw'okuwagira emirimu gy'abakyala ku lw'enkulaakulana Namaddala nga ttabamiruka oyo yayindidde mu lubiri lwa Beene Mengo. Anenyezza nnyo abakyala abadda mu kulwanyisa abakyala bannaabwe n'okusiga enjawukana kyagambye nti bazzabuza mabega kwe kubasaba babeere bumu lwe banaayinza okukola ebyannaggwano. Kakati n'abakyala bannaffe abakyala tulina okuwagira abakyala bannaffe ku mirimu nga batandisa emirimu ne bw'aba atandisa omulimu nga gwe gumu gw'okola obadde okola sabbuuni ne mulalayo n'akitandika tonyiiga
bagamba nti okuvuganya kiba kirungi kubanga naawe ateeba ekuyamba okukola ki okweyongerako muba mwewa ebirowoozo temutya kugabana kweyo bye mumanyi ebibatuusiza we mutuuse era we mulaba oli nga agenda ku speed nga akoze bulungi mumuwagire mumuwogeremu temugaana ate ba customers be ate togende eyo tokola ki. Minisita wa bulungibwansi obutonde bw'ensi amazzi n'ekikula ky'abantu w'ekitiibwa Hajat Mayanja Nkalubo Mayanja kinoganyiza nti kya nnaku nnyo era kya makulu nnyo abakulembeze b'abakyala okuddayo bayitiriitireko mu bannaabwe ebyo byonna bye bayize mu ttabamiruko oyo. Tugenda kweta abasomesa abagenda okubabuulira abakyala ebizinesi ze mulina zeeyongeddemu zitya amaanyi nga tukozesa omulembe guno ogwa tekinologiya financial inclusion eri digital nga tulina ababanka tugenda kulaba ku bifa ku ttaka by'ettaka ebyo bitutawanya nnyo abakyala kuba tewali nkulaakulana yonna ebeera mu bbanga zonna zibeera ku ttaka. Tugenda kuleeta abasomesa baffe abakugu okuva mu Buganda Land Board batusomese bongera otusomesa engeri gye tuyinza okukozesaamu ettaka obulungi ffe ng'abakyala. Omukiise w'essaza Kyaddondo mu lukiiko lwa Buganda olukulu ow'ekitiibwa Jane Francis Lukwago ajjukiza bakyala banne okusoosowaza ensonga y'okufuna obwannannyini ku ttaka. Buli omu awagire munne tunoonya obutale bw'ebintu bye tuba tukoze naye ffe ffennyini ffe katale nze nja kubeera akatale k'oyo atunda sabbuuni olw'okuba nti sabbuuni mwetaaga ate n'oli ajja kubeera eri wa mugaso katale nze akola ate ebyokuluka nga ebibbo ng'emikeeka so buli omu awagire munne. Tusiimye nnyo Katikkiro, tusiimidde ddala. Gavumenti emaliridde okubonereza abajaasi ba UPDF abagambibwa okkakkana ku basirikale ba poliisi ab'oku poliisi y'Erbowa esangibwa mu munisipaali y'Amakindye Ssaabagabo mu disitulikiti y'e Wakiso ne bakuba emigga emizibu ne batuuka n'okufuna ebisago. Kitegeezeddwa nti olukiiko olw'oku ntikko olufuga ebyokwerinda by'eggwanga olwa National Security Committee lwakutuula lwekenneenye abaasiiwuka empisa ne bakuba bannaabwe bwe bakola omulimu ogufaanagana ogw'okkuuma emirembe. Kyategerekeka nti waliwo abajaasi ba UPDF abaalumba poliisi Erbowa ne bakuba buli gwe baasangawo ne OC eyali atwala poliisi eyo Sunday Innocent ne batamutaliza. Abajaasi abo kigambibwa nti kwaliko Lieutenant Samson Amo agambibwa nti aweereza mu ggye erikuuma omukulembeze eggwanga erya SFC Private Opio Emmanuel n'abalala abaasoba mu 10 abatannamanyika bulungi. Kigambibwa nti Lieutenant Samson Amo yakubira akulira poliisi Erbowa Sunday Innocent essimu n'amutegeeza nti mu kikwekweto poliisi yali ekoze waliwo abavubuka 6 be baakwata nga ayagala bateebwe wabula oluvannyuma lw'okulwawo ku kisa kino mu nkola bayalabira awo ng'abajaasi bakusse kibooko n'enyooka. Minisita w'ensonga z'omunda Jeno Kahindo Tafire agambye nti ensonga eyo bagenda kugiteesaako mu lukiiko lw'ebyokwerinda olw'oku ntikko kubanga kibakakatako okutabaganya ebitongole byonna ebyokwerinda. Tugenda kusobola kuba mu National Security Committee tulyoke tulabe kitukola naye kubanga abajaasi abo nabo nanka babakolako amagye gabakolako kubanga nabyo njogera nabo ne bagamba tugenda kubakolako kibateka kubanga babakwata sinabuuliriza. Wabula bino webijjidde nga ne poliisi okuyita mu mwogezi waayo mu Kampala n'Emirano Patrick Onyango yategeeza nnaku ntono eziyise nti poliisi ekyanoonyereza ku basibufu b'empisa ab'engeri eyo. Noonyereza ku musango ey'obubbi liyaanyi kuba basirikale eyo nayo okunoonyereza kugenda mu maaso ate mu levu ya waggulu si wansi waliwo omusirikale w'amagye atalina empisa yalumbye poliisi. Twagala kwebaza nnyo abasirikale baffe abalaze empisa bagumira embeera eyo.
manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusibako langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 Singa mmotoka yeefuna akabenje ku luguudo olw'omukyalo mmotoka eyo eteekeddwa okuggibwawo mu ssaawa 6 nga munnamateeka Joseph Ndabula bw'annyonnyola. Bwe luba luguudo olw'oli mu kibuga emmotoka eyo eweebwa oba nnyiniyo obudde bwa ssaawa 2 okulabika nti ekanikibwa eve ku kkubo. Singa ebbanga eyo liba liyiseeko ebeera erina okusikibwa etwalibwa ku poliisi eri okumpi. Naye ate bwe libeera ng'oluguudo lwa mu kyalo ebbanga eriweebwa lya ssaawa 6 obulwa nti ekanikibwa eve ku kkubo bulungi oba si kyekyo essaawa 6 bwe ziyitawo era esikibwa n'etwalibwa ku poliisi eri okumpi. So ekitegeeza nti emmotoka efidde ku kkubo terina kusikibwa mangu wabula oli alina okuweebwa obudde bwe kiba mu kibuga. Wabaddewo akasatiro mu kibuga Masaka poliisi bwe badde ekwata baasikaali 7 n'abantu ba bulijjo abagambibwa nti babadde ku kabinja akabba emmwanyi nga kakozesa emmundu mu bitundu eby'e Masaka. Omusasi waffe Tomusayi Kayinja kalutuvire ku ntono. Poliisi mu kibuga Masaka ekutte emmundu 2 n'abasirikale aba kampuni oba bayite baasikaali 7 aba kampuni ya Pyramid Securico n'abantu ba bulijjo 2 nga kigambibwa nti bano babadde mu kabinja k'ababbi ababadde banyagulula abantu n'okubba emmwanyi mu disitulikiti y'e Bukomansimbi, Lwengo ne Masaka City n'awalala nga babbisa emmundu. Bano okukwatibwa kiddiridde baasikaali bano okulumba munnaabwe abadde akuuma ku kizimbe ekya City View ne bamukuba peeva ne bamwasa omutwe n'oluvannyuma ne bamunyagako emmundu ye. Baasikaali 7 abakwatiddwa nga kati bakuumirwa mu kaduukulu ka poliisi ku CPS mu kibuga Masaka kuliko Nuwamanya James wa myaka 23, Asiku Mufati wa myaka 29, Nyandu Tumusiime wa myaka 18, Sande Alias wa myaka 19. Bano bakuumi ba kampuni eya Pyramid Security n'abantu ba bulijjo 2, Tamale Steven ow'emyaka 26 ne Kakoza Joseph, bombi bano nga batuuze b'omu Misaali mu Nnyendo nga be babadde bakolagana ne baasikaali bano mu kubba. Abamu ku baasikaali bano ababbi baggiddwa mu sseero eya Kirumba Katwe mu kibuga Masaka era poliisi mu kwaza ennyumba mwe babadde basula ekukunuddeyo emmundu gye banyaze ku asikaali gwe bakubye peeva, ebigatto by'abasirikale, engoye ezibadde zibulye omusaayi ne kalondo omulala. Omwogezi wa poliisi mu bukiikaddyo bwa Uganda SP Twakasirye akakasizza okukwatibwa kw'abaasikaali bano n'agamba nti bagguddwako ogw'obubbi obwa kkondo n'okubbisa eryanyi nga beeyambisa emmundu. Saalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS ndi wano mu kibuga kya Sajja Masaka City. Jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Alhaji Dr. Kasim Nakibinga Kakungulu avumiridde ekyabakuumaddembe okudda ku bannayuganda ne babatulugunya ne kireetawo obunkenke kumpi n'okusinga obwaliwo mu myaka egy'ekinaana. Omulangira Mbuga Kasim Nakibinge okwogera bino abadde wandegeya mu kusiibula abalamazi abagenda ku lugendo olutukuvu olw'e Mecca ne Madiina olwa Hijja. Buli mwaka bannayuganda bakungaanira ewandegeya ku muzikiti okusiibula bannaabwe abagenda okulamaga ku lugendo luno olutukuvu okutuukiriza empagi eno enkulu ey'Obuyisiraamu. Dr. Kasim Nakibinge wasinzidde n'alabula abakuumaddembe abaleetawo obunkenke mu bantu nga babakwata n'okubabuzaawo n'agamba enkola eno si ya kigunjufu era esaana ekome.
mugenze kuluzi kunaaba kutukula mugende munabe mutukule era musabe Allah akkirize hijja zammwe obubonero buba bungi nnyo nti ekintu ekikyamu kyobaddemu bw'okomawo ate oleme kukiddamu bw'okomawo ne banno bamanye timunnaffe yakyuka bwetubeeredde abasajja abato nga bahaji ne bahaja tebaweebwa nnyo ebitiibwa mu ggwanga lino ngero oli bamugaa nti oyo haji nga bamanya nti oyogera mazima n'ekitiibwa ekyo mukizzeewo mubeere abantu abeesimbu abeesigwa ng'omuntu bw'oba kulaba nti oli haji era ekifaananyi ekikulabirekako mu maaso ti oli mwesimbu oli mwesigwa tokyankalanya bintu tube nga ffenna ekifaananyi kyaffe kivaayo. Bw'atyo Mbuga Dr. Kasim Nakibinge ng'asibirira entanda abagenda okulamaga. Supreme Mufti Sheikh Mohammed Shabani Galabuza asiimye ab'ekitongole ekya UBHA okuba abeerufu mu kuuma ssente z'abalamazi bw'atyo n'asaba abeegwanyiza omulimu okugwamuka kubanga abagukola babadde balungi eri bannayuganda bonna. Supreme Mufti era abalamazi basabire Uganda nga batuuseeyo eggwanga lino lisobole okubukalamu emirembe naddala mu kiseera kino nga tugenda mu biseera ebyokulonda. Mubeere bawulize eri bakama bammwe abatwala e Makka. Omulamu mugamba nti genda okole tawafulida essaawa 6 tugenda kuva wano tugende Jidda essaawa 4 obeere ng'ovuddeyo. Baasi eba esimbye ku miryango mututeeketeke mugende e Jidda ye ng'agenda kutawafulida. Mula obuzibu obwo n'okuyomba okunene nnyo. N'olwekyo mubeere bawulize mugenze ku ibaada. Buli ibaada gy'okola nga togitegedde mitendera gyayo tetuuka. Ssentebe wa Uba Sheikh Zakaria Kiwalyanga asiimye Mbuga olw'okuba wabulanga entakera era yeebazizza gavumenti ya President 7 okuwaayo hijja 10 eri ba imaamu ne ba Amirat kyokka n'asaba President kino kisaanidde okubeera ekya buli mwaka kubanga abayisiraamu nabo balina omugabo munene nnyo ku keeka y'eggwanga. Twagala okwebaza gavumenti mu ngeri y'enjawulo olw'okulowooza ku bayimaamu ne bawa hijja ezo 10. Ekyamazima naffe tulina omugabo nno mu gavumenti eyo kyenjagala obajjukiza era bayimaamu be babawadde ku mugabo gwabwe kuba bannaffe tuwulire Namugongo babawadde bilioni 3 babawadde ab'Erubaga babawadde ab'Egundi naye ogenda okuwunzika nga ffe ebiseera ebisinga obungi tutera kukoma ku bintu ebitonotono. Eyali omukulembeze wa Gabon omunaanule Ali Ben Bongo dakyafunye wanywera ku tuzzi ono ne kabitewe Sylvia Bongo n'abaana baabwe abaana gavumenti ya Gabon efuga ebakkiriza okufuluma eggwanga eryo era kyakakasiddwa nti nno baatuuse dda mu Angola. Ali Bongo n'ab'omu nju ye embeera yabafundira mu 2023 munnamagye kakana afuga Gabon General Oligui Nguema bwe yaduumira amagye ne gamuwamba ekyaddirira kwe kubaggalira. President wa Angola João Lourenço mu bukulu bwe ng'omukulembeze omukago gwa African Union yasabye abantu abo bateebwe era bakkirizibwe okufuluma eggwanga mu mirembe. Famire y'aba Bongo yafuga Gabon n'omukono n'esimba. Omar Bongo kitaawe wa Ali Bongo yafuga eggwanga eryo emyaka 40 omusobyo so nga ate mutabani we bagenda okumukunkumula omukono mu kibya nga yakabafugira emyaka 14. Bannaffe agisa